Gyebaleko yonna gyesinza okuba nga ongoberera. Wanjogerera olunaku lwa Sande, essaawa zo ziringa 8 ogw'ekiro. Wano mu Uganda abantu bangi abeebase oba abasinga obungi beebase ku ssaawa zino ziri 8 zisaawa 7 n'eddakiika 57 obula eddakiika nga 3 okwera essaawa 8. Amawanga amalala buli omu alina kyakola nga bwe nkutegeeza nti wano mu Uganda essaawa zeezo tuyingidde olunaku olulala, olunaku olw'Esande, 8 ogw'ekiro oba amatumbi g'obudde. Naye olw'ekimbobbeza olunaku olwaleero omutwe okumalira ddala akaseera nga mu kino kinkuumidde wano y'ensonga ey'abannaffe bangi abaweddemu essuubi. Ffenna tukimanyi nti tuli ku muggalo okusinga ddala mu Uganda wensinga okumanya, n'abalala bali mu muggalo abalala abatali bamu. Naye okubeera nti tuli ku muggalo tekitegeeza nti y'enkomerero ya byonna. Bannaffe bangi abesse, bannaffe bangi abafiiridde mayumba n'ebirala bingi ebibaguddeko. Naye mu bulamu buno obw'ensi tuyita mu kusoomoozebwa okutali kumu era kwetambuliramu. Okusoomoozebwa kuno tuyinza obutasobola kukontrolinga, wabula okubeera nga weewaddeyo osobola ofaafaagana n'embeera yonna eba ebaluseewo. Mu kyo oyinza okulowooza nti gwali ku kisenge era nga bwe weeraba bw'oti olaba nti gwakyasinze okubonaabona. 1, wandiba nga ogobeddwa ku mulimu. 2, wandiba nga tulina kyakulya. 3, teekawo ky'oyagala, emikwano gyo gikubuzeeko n'ebirala. Ekituufu kiri nti embeera gy'olimu si gwasinga okuba mu mbeera eyo. Abantu bangi abali mu mbeera esinga eyo. Ebikomera bye tulaba ebituliraanye oba bye tuyitako abeevuga mu mamotoka si bonna nti bali bulungi. Era Katonda n'amala akwazikako mu bulamu bw'abo abasula mu bikomera, amazima kiyinza obutaba kyangu ggwe kubuddukanya oba kubuvunaanyizibwako oba kubutambuliramu. Bingi ekyokulabirako, abamu ku ffe ssente nnyingi ze tukwatako giba $50, naye bwe bakuwa ssente zisukka mu ssente ezo z'omanyidde okwata, otambula weebwalabwala nga obeera obagulizaako n'abantu baga nti bannange nina akasente ke nnina mujje mukakime. Waliwo omusajja omu gwe banyumiza, yagenda mu bafanda okubeerako ng'afuna ensimbi. Yagenda n'ensawo ye, bwe yatuukayo ensawo n'agireka ku reception ne bamulagira okumuwa ssente, zaali mu $. Bwe bamuwa ssente yeerabira ensawo gye baamuwa nayo, ensawo gye yagenda nayo. Ebirowoozo byonna byali ku ssente, nga tateredde, teyeewulira, tamanyi kikigenda mu maaso. Era mu kufuluma bw'ati ensawo yagyerabira n'agenda. Wabula abaatuuka ku geeti, fanda n'agamba aba reception nti oyo mumuyite, tajja tuusa ssente ezo. Ne bamuyita, n'akomawo, ne bamugambye n'ensawo siiyo nti yange obadde ogyerabidde. Era kye baakola ku ssente ezo bwe mba seerabidde, baamuwaako busammambiro. Nga bwe bayinza okuba nga badde bakuwadde emitwalo kaŋŋambe 10,000 naye ne bakuwayo 2,000 nti zino zikozese ku transport, zino gya zikima olunaku olulala. Olunaku lwatuuka omusajja n'addayo claiminga ssente ze baali bamuwadde, ze yakwata nako baagaana ozimuwa. So embeera yennyini gwe wennyini ogiddukamu olw'okuba tewagimanyiira, tosobola gyehandolinga.
embeera gy'olimu ey'okulaba nti olowooza ggwe ali ku kisenge, olaba nti teriyo muntu mulala yenna ali mu kizibu nga gwe ky'olina, ya bulabe. Ekituufu kiri nti eyo embeera gy'olimu olina alternatives nnyingi, olina emikisa emirala mingi nnyo okubeera ng'ogifuluma. Ekikulu mu kyonna ye ggwe okukkiriza nti nsobola okuva mu mbeera eno. Olaba oweddeyo, mikwano gyo abantu bo bakudduseeko, era ggwe mu kwevuma weevuma abantu bonna. Era ogamba naye kino ki Uganda kiruma, ebintu ebifaanaganako ng'ebyo, nti weevuma embeera gy'olimu. Ekituufu kiri nti si ggwe asoose okwebaka nga tolidde kyamisana. Amazima gali nti si ggwe asoose okusula wabweru. Amazima gali nti si ggwe asoose okunywa obuugi ng'oliirako akawunga. Amazima gali nti waliwo abakusinga okuba obubi nga ggwe bw'okiraba. Leero nina omwami gwe mbadde naye, tubadde tutambula, nannyumiza emboozi ye, yamala sabbiiti nnamba ng'asiibirira n'okusula kye bayita soya omusiike n'amazzi. Bw'ajja ekiro ng'anywako katono, n'alyako ku soya n'anywa amazzi, ne ku makya n'akikola kye kimu okumala ebbanga. Embeera gye tutambuliramu si nnungi eri gye tuli, era ffe tugyevuma. Tulaba nga solution eriwo yakuba nga twetta. Ekituufu kiri nti okwetta, okwewa obutwa si ye solution y'embeera gy'olimu. Okwetta si ye solution because neewetta waliwo omutendera omulala gw'oba oddako ng'otamanyi ng'eki gy'ojja kuba ng'ofaafaagana nagwo, oba onooguyitamu oba ki. Tulabye abantu bangi abadde ku lusebenju ku mugo gw'entaana, abasimattuse omugo gw'entaana, naye nga kati weebali. Omwaka ogwa 2020 nali naakagyayo empapula okwesimba okuba pulezidenti obwa Uganda. In the due process, piki n'enkuba nga nsala oluguudo. Naye neebaza Katonda kubanga nali mulamu. Abajja okundaba bangi, nabagamba nti eno hakki yange, kubanga bangi abafa oluvannyuma lw'okufuna akabenje. Ekituufu kiri nti kati wendi ntambula nkola buli kimu. Mw'onjogera olwayo nnyinza okuba nga nninamu ebisage ebitali bimu, ne at least but ebintu ebisinga mbyekolera buli kimu. Just okendeeza kuno gamba mbeera nsobola okusitula kiro 10 naye kansitule kiro 9, biki ne weesaasira olw'omukono n'ebirala oba n'obuvune bw'olina munda. Ekituufu kiri nti embeera gy'oliko ey'okubeera ku kisenge, amazima osobola okusisimuka n'otambula, okubeera nti tolina kyakulya, okubeera nti tolina, olaba oli ku kisenge. Ekituufu kiri nti waliwo omuwaate omulala gw'osobola okufulumiramu. Kibanga w'okwata emmese ng'ogifundiriza terina weeyita, n'ekuyita mu magulu ng'owanise omugulu omuggo gikuba. Amazima gali nti embeera eyo gy'olimu osobola ogivamu. Bangi ababeerako mu mbeera gy'olimu naye nga baagifuluma. Ekikulu mu kyonna kyaggwe kwekkiririzaamu nti osobola. Oluvannyuma lw'okwekkiririzaamu, tambula, teeka ebigere wansi, sisimuka, tambula. Emirimu mingi tusobola okuba nga tukwasaganya. Bannaffe bangi abalina emikono emyanjulukufu okubeera nga batwaniriza okuba nga batukwatirako. Ffe abakivunaanyizibwa